This is from Pantilla already in the danger Mwali tutekifa mbonekera obulamu. Embeera y'omukulu amanyiddwa nga Honorable Muhammad Ssegirinya eyongedde kusajjuka era nga batutegeezezza nti ali mu intensive care unit. Wabula ng'ate y'omukulu amanyiddwa nga Honorable Medad Ssegone atugambye nti si birungi n'akamu n'akatono ddala twongere okuba nga tuteekamu essaala. So ng'ate y'omukulu amanyiddwa nga Fred Kajubi Lumbuye avuddeyo bw'atyo n'agenda maaso okuba ng'ate atutegeeza nti waliwo ba special doctors abaddusiddwa mu lukomera eruzira babeere nga ate bagenda ku nsonga y'omukulu amanyiddwa nga Honorable Muhammad Ssegirinya era nategeeza nti twetaaga agent prayers mugende maaso n'okubanga musaba. Embeera bwetyo bwefaananye si birungi n'akamu n'akatono ddala era n'agenda maaso okulabula personal doctor w'omukulu amanyiddwa nga Honorable Muhammad Ssegirinya nti yonna gy'ali agende maaso okubanga ate yeekweka si birungi n'akamu n'akatono ddala. Ate nno takomyawo okulabula agende ddala maaso okubanga alabula abantu ab'enjawulo era nga yalabudde n'omukulu amanyiddwa nga Nubian n'omukulu amanyiddwa nga Alex Waiswa Mufumbiro n'abategeeza nti essaawa yonna babeere nga banyweza emisipi gyabwe ebintu si birungi n'akamu n'akatono ddala. Ate ng'era mu budde bwe bumu yavudde n'agenda maaso okubanga era alabula ku Bbomu n'emmundu ezigenda okubanga ate zisimbibwa ku One Love Beach e Busaabala ey'omukulu amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bw'ati bwe yagenze maaso okubanga ate alabula abantu mu ngeri ez'enjawulo. Jjukira nti omukulu oyo nga tannaba kukwatibwa kutwalibwa mu kkomera ebyo ebimu ku bino bye yali akola kulabula ate ng'ebintu ebisinga byagenda nga maaso okubanga ate alabulako twabirabanga n'amaaso gaffe nga bikola ki nga bibeerawo. Olunaku olw'eggulo Honorable Muhammad Ssegirinya yabadde wa kukiikako mu kkooti eya Buganda Road ku misango gino egimuvunaanibwa egyamuviirako okuba nga ate atuuka mu mbeera bweti gy'aliko egigambibwa nti yatemulanga akozesa ebijambiya. Wabula ate tekyasobose olw'ensonga nti embeera gy'alimu si nnungi n'akamu n'akatono ddala era nga looya we omukyala amanyiddwa nga Honorable Shami Mumalende yavuddeyo n'agenda maaso okuba nga ate atutegeeza nti client we talabiseeko olw'embeera gy'alimu etali nnungi. Twongere okuba nga tumuteeka mu ssaala. So nga ate Bbomu endala yakigambibwa nti yagenze maaso okuba nga ate ebaluka mu disitulikiti eye Nakaseke mu bitundu eby'Essemuto era nga abaana babiri abooluganda bafiiriddewo. Kigambibwa nti Bbomu eno yabadde kika kya grenade era nga newenjogera essaawa eno poliisi ekyagenda maaso okukuuma ekifo awagenze maaso okuba nga ate wabeera okufa kuno ba okubaluka kuno. Okutiisa kukyali kungi nnyo nnyini ddala entiisa yeeyongera bweyongezi mu bantu. Bbomu zifuuse Bbomu kati eyo eweze ya kusatu. Ate nga yo omubaka omukyala owa mukono amanyiddwa nga Honorable Betty Namboze bw'atyo naye yavuddeyo n'agenda maaso okuba nga ate akukkulumira abagagga abasula mu estates eziri mu disitulikiti ye ey'Emukono n'agamba nti bakomyawo okuba nga ate munange balengezza abantu abali wansi oba abantu bewandiise nga abavu mu kitundu nga babalabanga bo abatalina mugaso. Ekikolwa ekyo yakivumiridde nnyo nnyini ddala n'ategeeza nti buli muntu alina omugaso mu kitundu w'abeera. Waliwo yayimba n'agamba nti buli muntu alina omugaso mu ggwanga ne w'oba nga omusinga ku nsimbi manya bumanya nti alina ekirala kyakukira. Olina ssente zo naye olina by'otasobola kwekolera ate by'ogenda okwetaaga ono omuntu wa wansi agenda mu maaso okuba nga akola ki akukolera. Ate ye omukyala amanyiddwa nga Evelyn Anite ngono yajja mu byobufuzi mu mwaka gwa 2015 era nga yajjanga youth minister bw'atyo nadda ku bwa state minister of finance ate n'abeerako MP w'Ekoboko mwaka gwa 2011 okutuukira ddala mu mwaka gwa 2021 we bamukasuse wabweru wa Kalulu. Omukyala ono yagenze maaso okuba nga ate atulaga ku hotel eri yennyini gaggadde Foster Hotel gyagenze maaso okuba nga ate azimba ne bamanyiddwa nga Alan Kasiki wali eri mu district eya Arua era nga bagitumye Hotel Confidential. Abangi ku social media olwalabye hotel eno bagenze maaso kubanga ate bagamba yebale kuzimba kubanga agenda kubanga awa abaana battu emirimu abaana bali mu Arua. So nga ate abalala bagenze maaso kubanga bakukulumanga bagamba nti ezo zonna nsimbi za government. Abalala ne bagamba nti n'abalala bagende maaso kubanga ate batulaga ku nsimbi ennyingi ze bakukumbye mu government wawe bazitadde n'omukulu mwennyini amanyiddwa nga Yoweri Kaguta Museveni mbu naye agende maaso kubanga ate abalaga ku ssente
nnyingi ezakukumbye okuva mu gavumenti ng'omukyalo ono wakoze weewaawo enguzi mu eri nnyingi naye ate atulaga nti ssente alina wakoze ki wazitadde kati kibagenda mu maaso okubanga ate babanja ku social media. Ate okuddako ku mukyala amanyiddwa nga Samia Suluhu era ng'ono ye pulezidenti w'eggwanga erya Tanzania yavuddeyo n'agenda mu maaso okubanga ate ategeeza abaami nti munnange wobaayo n'omukyala yenna nga si mukazi wo mu butongole n'agenda mu maaso okubanga ate akusaba ensimbi genda mu maaso bere nga ate oloopa ku poliisi eri okumpikumpi awo ono yajja kubasobolera ddala ye bw'ati bwe yakoze ki bwe yabategeezeza. Jjukira ne gyevuddeko awo nalabako nga bateesa okubanga ate lyali ggwanga lya Kenya okubanga bateesa nti abakyala abali ewaka babere nga abaami baabwe basasula emisaala kwegamba balina engeri gye baagala okubanga bafuggazaamu ekigambo bwenzi n'okubanga ate abaami basuulirira familizi zaabwe naddala abakyala nga babazaddemu abaana ne batagenda mu maaso okubanga ate babalabirira balina engeri gye baagala okubanga ate munaye bakifunzafunzaamu awo. Bano beba Biva Organic and Natural Health Products abakulemberwamu Dr. Senjabe Richard Kafulumu kujjanjaba endwadde ez'enjawulo nga yeeyambisa obutonde omuli emiddo emmere n'ebibala olina ebizimba ku nnabaana tozaala infections omuli UTI candida okusiiyibwa discharge naawe yeetaaga okuboostinga immune system yo ate gwe omwami atamalaako mu nsonga za kisenge bakuleetedde ka wake up call basangibwa wali ku Rubaga Road opposite Hotel Sojevaro ku Access Building ate nga bakola okuva ku bbalaza okutuukira ddala ku Sunday gwabetaaze bakubire oba baweereze message ku WhatsApp ku namba y'essimu 0752 nkaaga 24 27 0752 nkaaga 24 27 beba Biva Organic and Natural Health Products okukuvumula endwadde ez'enjawulo. Yes, nyongera okujjukiza nti abatuteekamu ensimbi ababiva abo tebayita bokka abalina omukulu amanyiddwa nga DJ Farouk gwe ali mu ggwanga erya USA gena maaso bere nga ate omukoonako yes abere nga akwasaganya omukolo gwo gwonna bulungi nnyo nnyo tojja kubanga ate wejjusa naye nkujjukiza nti tulina abakayimbira Dramactors balese ekipya balese neyibba genda maaso bere nga ate onyumirwa nja kubanga nkutera link wansi awo eya bulungi piningewo okona mu bukonye ejja kutwala straight ku the video obere nga ate oziraba zonna episodes gye ziri beera bowadde ng'oli eyo mukwano bakooneko obeere nga ate oyiganga n'okunyumirwa wookola kiwonyumirwa agenda olabe ku Dube Sempata agenda olabe ku Jini Nakacwa agenda olabe ku Nandujja agenda olabe ku mukyala amanyiddwa nga bonna mwebali sijja kubanga ate mbakumalirayo naye nga omukyala amanyiddwa nga Catherine Kusasira gye buvuddekawo yavuddeyo n'agenda mu maaso okubanga ate ategeezanga omukulu Yoweri Kaguta Museveni bwali katonda we olw'ebyo byakoze ki byamukoledde statement eyo teyasanyusa abantu abasinga obungi n'akamu n'akatono ddala era nga yagikolera ku mpewo ku TV naye nga abamu ku bo okugeza nga Sekono yavuddeyo n'agenda maaso okubanga ate ayogerako ku Catherine Kusasira olw'ensonga nti tebyamusanyusa so nga ate waliwo omukulu eyeeyita bodyguard wa Kusasira mukadde ke kamu yeeyita bodyguard wa Litakagwa tayagala babagambako yenna bagambako ku social media avaayo there and then natandika okubanga ate abasabula era kubanga ate nsooka nkutuseeko akatambi ka Seeka ate oluvannyuma nkutuseeko akatambi kooli defending bano ngenda kubanga nkwerekereza for now atakumira mpera agira kunkumira atanaba kusubscribinga subscribe musule bulungi mbagala nnyo mweraba. President Museveni ze mutwalanga katonda wange. President Museveni ze mutwalanga katonda wange. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillahi alladhi خلق كل شيء بإرادته فقدره تقديره. الله أكبر. tulowooza nti era bannaye kiyama etuuse kubanga tutambula n'abantu nga tulowooza nti nno bantu bannaffe oba bantu bategeera naye bwe muwulira kati oyo mbu presidential advisor bannaye eggwanga lyaffe nno banne lyetaaga kusabira eggwanga lyaffe wallahi twetaaga kusabira omukazi oyo Allah omuntu ogenda nolowooza nti nno structure ye nenfaanana ye n'obwongo bwe nabwo mugezi bunene nga niye omuntu asobola okuba omunene nga alina kilo 3 naye nga obwongo bulinga bwakamuniera kati kubanga omuntu gwokimanyi bulungi teri muntu ategeera in his or her normal senses ng'omuntu ategeera okutegeera kwennyini
n'avaayo n'akola statement ng'oyo omukazi gye yakoze. President Museveni alinga Katonda ne president kenyini ntakyeteekangako emirundi mingi on many occasions. Gwe mukazi gw'omukulu, you old woman eyegamba mbuno you are below 40 when you are approaching 50 mwetootowaza president gwogamba mbuno alinga Katonda wo tofaana oli Katonda kenyini on many occasions tumulabye ng'ayita bannaddini n'akootinga ne verses mu Bayibuli ng'ajuliza Katonda. Lwaki bw'oba olina ebizibu byo osobola okukola ebirala, ate n'otabeera to that level of stupidity osobola okukola ebirala ebiraga nti nno omwagala nnyo naye n'otayitawo tosobola. Kuba ne president kenyininyini gw'oyogerako ekyo tasobola kyeyogerako. Gwali owuliddeko ng'akyogera mbu alinga Katonda, gwali owuliddeko ng'akyogera kati ofunye ebizibu byo. Ekyokuba ye kenyininyini tasobola kukkiriza muntu kuvaayo kwerejjira ku ntebe ye. Gwe lino eggwanga lina bapulezidenti bameka? Gwe yeesiriwaza agamba ne President Museveni alinga Katonda, omutwalanga Katonda wo. Ye asobola okukikkiriza? Ye gwe osobola okukkiriza omuntu omulala yeeyite pulezidenti? Omuntu omulala atali President Museveni osobola omukkiriza nga yeeyita pulezidenti? Gwe osobola omukkiriza? You old woman, gwe mukazi gw'omukadde osobola omukkiriza? Bwe kibanga ebitonde tebisobola kukkiriza kusheyalinga buyinza, ate butya eyatonda buli kintu kyonna. Ebigambo bino banne mubyogere nga mukimanyi mbu n'ettaka gyeriri bugenda kukeera enkya ng'oli bwogu. Tulaba nti nno oli big masavu with the age you are having. Mukazi mukadde you are big masavu, naye entaana ejja kukumira envunyu zikuyitemu obibuuzibwe. Ekyo nkikubuulidde. Wadde oli big masavu, entaana temanyi ebyo bya big masavu byo. Katonda nakukolera buli kintu kyonna. Yandibadde asobola okukutonda ng'oli kisolo. Have you ever made an application to the creator that he creates you like you are? Wali okozeko application y'okujjako osobola okukola clarification, osobola okukola explanations. How did you come on earth? Neweeraba bwirabinga nino otandika okudda kumanyira Katonda olw'okuba oyagala byonna bya Allah. President Museveni yamutonda naye Katonda, kyovula buli kaseera naye gwajuliza. Yavuwala bibyo, bonaabona bibyo, oba okuba akasimu tokyagenda mu state house gwamanyi bizibu byo. Ate passing kubanga kakati ekigeza ate wakigudde okutandika okwerijjira Katonda. Era abantu abadde balowooza mbu notegeera ono bulijjo omukazi tategeera. Bonna naye kenyini president bw'anakyoleka era waba abadde alina kakulabamu agenda gamba oyo temuzza kubanga ne bekitabaddu ba Allah jalla jalaalu abantu abafaanana bwe batyo. Abaana baffe tubagambe omwana tomugamba bingi kubanga social media ebyo bintu byatambudde nnyo. Tomunnyonnyola bingi, mugamba yabyogedde mulalu. Abaana abato kubanga omwana omulala bannaaye President Museveni Katonda, omwana tomugamba bingi, just mugambe abo balalu. Omwana ajja kima mugambe she's mad. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yo story kiki ekiriwo mulikiri abantu baffe kansibe muli bulungi zamanya gange social media bodyguard wakati nkusasa ne bita kagwa ngandi bulungi sina tabula n'abantu bange they're doing well, they're fine, ena bizibu nenga walka video kibamperezaako wano mukali kutambula mbonga sheka muwalimu aliko kusasira. Tulaba nti nno oli big masavu with the age you are having. Mukazi mukadde you are big masavu, naye entaana ejja kukumira envunyu zikuyitemu. Eyali badde abuulirira alinga kusasira amuvuma. Sobola okukola ebirala kitegeera ali nakyo kyerabidde nti kusasira si musiraamu to that level of stupidity. Aliko napagana kulya mbizi ebiraga nti nno omwagala nnyo ali basiraamu. Kubanga olaba banne abasodokisi, abakristaayo, bapaapa, babiikira mayi tebannavayo kwogera. Ate seeka ekimulesi mazima
mu mazina g'enkima g'ababiikira kyeki agenda buli ku basiramu abeekwekweka nga babbirira embizzi nga balya n'emyenga baginywa tabaliyo tabawulira kaensonga zakusazingiriramu okitegeera gamulemi okunoonyeza basiramu ki amenya amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala ababbirira embizzi ababbirira omwenge ekisibo ne kituuka embizzi n'ediba emyenge ne gidibira mu mabaala gamulemi okwogera ku ebyo abakikola bakikomye nabula ali ku nsonga zakusaniddwa okukwatibwako abakristaayo ababiikira bapaapa zaliko zalandukirako ate omuntu ng'oli munnaddiini ojja n'ogamba omuntu nesikumene olaba oze nekigera ng'olina bitterness ku mutima nodda kusaza noloka omuvuma nolokunga yagejja bikibi yabakalaki munnaddiini yeyisa bw'atyo Allahu akbar zino ensonga zolukumira tugwanira kulya mbizzi olaba tusobola n'okuyingira mu nsonga z'abakristaayo leka abathodokisi baveyo boogere kubanga okusaza tisi musiraamu bantu bannaffe oba bantu bategeera naye omuntu yabadde agamba munnange katonda webiti nebweti naye oli ku mukazi omuvuma oze ng'olina ng'olaba ddala olina oguluyi ng'olina oguluyi okutudde ku mutima bannaye eggwanga lyaffe nno banne eryetaaga kusabira sebo muwalimu so tubabuulirira ate ensonga z'abasiraamu z'abasiraamu ne z'abakristaayo z'abakristaayo kusasa toyingiranga mu bintu bikwasi musiraamu muleke omuntu ogenda nolowooza nti nno structure ye ababiikira banaamubuulirira obwongo bwe nabwo mugezi bunene nga mama gwesiimye atajja